lwaki abayimbi bakuba nnyo Yugi Connect concert? Abayimbi abadde bakuba Yugi Connect concert be abayimbi nabo abadde balowooza nti abana ba Yugi concert bafuna ssente nnyingi ziboze baagala. Manyi abayimbi balina omululu. Manyi Uganda yafiirwa abantu abali bayita abayimbi abatuufu. Uganda yasigaza abayimbi 5. Bobi Wine yasigaza Bobi Wine, Misa Kisemakula, Eddie Kenzo, Juliana Kanyomozi ne Mariam Ndagire ndowooza. Abasigadde babbeega. Era nawulidde ennaku n'akaabya amaziga nenda banga gumbadde muyita namba simanyi Africa number 6 number 1 Jose Chameleone nga yajoyinze Uganda Beggars Association yakutte mwala so Chameleone yali superstar nika kati botandika okukola ebintu abaana abato bandibadde bakola n'ofuuka Bega ali guru wiki namba jona waloka video ke bakutinga akayanira milioni 2 kitegeeza music industry weddewo mu Uganda ate Chameleone n'akola omutima omubi n'awala n'ono mutowe Palaso kuba Palaso yabadde ayimirizawo mayanja kuba Chameleone yagwa kyone tukikkiriza atagala butagazi ngenze kuba meya ngenze kuba president ngaya na milioni 3 ne basindi kati huyu yakoze superstar session yamazina 24 hours leo yatuse guru sale na aseka kwa salama nyina kuyabayimbi tabayimbi bavu nnyo naye nga ekirete kyo kya investinga banyoma emirimu kuba Chameleone ku level gyoli ko nga wayitako number 6 wa Africa sawa zino wandibadde inspiration sikola uzungu olufu yandibadde inspiring abalala yandibadde mu level y'ababega Osege yafuuse Bega yagenze ne group y'abayimbi akube babudumulasa ekikono kati ali guru muloji yebasa superstar makosa muloji naku mukaga go number 6 Africa Chameleone wane wati obodde nyabayimbi Uganda China music industry Chameleone yakola ekibiina nga yakakutereza music Chameleone yakola ekibiina nga akayanira sente z'abasindi bafina mugerwa tiyakola ekibiina tagenda kutereza industry Chameleone singa badde yakola ekibiina yandigenze guru ne proposal satu sebo Jenosale Musale twagala kutugula twagala kudda mukola Jenosale Musale twagala kutumbula music industry mutukolere ebintu ebitwala music waffe maaso Jenosale Musale temutwala mu milioni 2 buno butulwanye eggulu temutwala mu bilioni 5 twagala muteekewo theater nga yamaanyi mutuzimbire studio tutunde music waffe mu nsi z'ebweru abayimbi abato bafune ssente Chameleone yatuuse wasale n'akankana Palaso bamugamba waacha Palaso yagenza amanyi bamugambye waacha superstar kati Uganda kyalina ba superstar Uganda mulina ba superstar bana Bobi Wine Kenzo Juliana Mariam Ndagire ne Bebe Cool mu busiru batasobola kukola kweti obola kweyo level Bebe Cool gwe manyinga izufiru idiot tasobola genda wasale kusabiriza ko bakamuloji ebyo bitwabire bandi birekedde fe babajje ba business mmanya basakira abanaku bade manyika Chameleone ne Palaso bagenze kwanja Chameleone yakoze mwana Palaso hiti fame ya Palaso badde ruma Chameleone yagambye ensudent ya Palaso kwa Chameleone yagwa naga kanti twali guru kigwe kati buli muntu yagenze guru era buli mwebula mukatambye buta cyali muyimbi takyali agenda kupangisa era kye bakoze balina kudda kubafukamire ema ne balunywa baba waya kali mu Yugi Connect baba naagaana Chameleone agenda kweyocha omukulu bamugamba muzeeye njala etuluma era bannange nkubiriza abayimbi abalaba bajja kwanika ati saawa zino mu investing temunyoma bwoba osobola okwokya ennyama gyokye bwoba osobola okoza emmotoka yoza emmotoka bwoba osobola okutunda ebikajjo kukuba otunda gwe tonyomya mutofa kuba kusekerera kuba kati saawa zino Uganda twetaaga ekintu ekituzaamu essuubi twakava mu biseera by'okulonda twakava mu biseera bya coronavirus tuli mu kusosola amawanga okungi saawa zino music bali twetaaga naye Jenosale Musale nkugamba nze okimanyi nkwagala nnyo kuba gwayimiriza government ya Mwami Museveni nti goyanyiriza buli muntu sawa zino Jenosale Musale mujene concept mugende mu church z'abakatoliki mu church z'abaprotestant mu church z'abalokole mulete abayimbi ba gospel nabo bakole ekintu ekiringa Yugi Connect ne ba pastor ne ba reverend ne ba father mbawe air power pule ku TV baje batunyige emitima sawa zino sibi akubatisa nga Chameleone natunulide superstar gomita superstar nga kaenda milioni 2 ngenda kubaletera buli nageze mumanyi bwe nkubanze ngaya ngenda kuwenze munzolo gaya Museveni nenga ya Bobi Wine kati ngenda bagaiza ka superstar simanyi bu Chameleone simanyi obuki nze mbuganze nze kabusobola nde bugenda konkola bagaba masasi tugekuba wewe bikote bikuba balwadde bagwa kale bali represent bosobola kubanenya kwa bana bato ne bali babadde diverted by Chameleone mulimu gwo mutufu bamuleta kusanyawo music yagisanyizaawo abayimbi mwafuuse babega Misa akisema kula musajja akoze ku business vaayo otase industry egenda Bobi Wine vaayo otase industry egenda Juliana vaayo ne abayimbi twafuuse babega Chameleone yakola save Uganda music kuga taina Chameleone asobola kulembera kintu ekiyitamu kyobana bana Kampala bagano mwesi gumu oba meya Chameleone ng'erinnya lye yabuukira kiriwo ng'akulembedde Lion Island Lion Island eruwa erimwani Papa Sidi asala boyogerere Melody ne talent ya Melody yafiira mu Lion Island zinjagala ng'ambe nti Chameleone aleseyo omuyimbi nga Eagles bogiraba nti Misa akisema kola yetengeredde Ronald Mayenja wali yemala Geoffrey Lutaya yemala Bastesha Mayanja bemala
Million Island naye yinza okusayininga yamala kuva Million Island kubanga Million Island eyo nnyini yo kennyini tategeera bulungi bw'omala kumuvaako n'olyoka ofuna emikisa naye kiri eggulu bangaye kati beebase mu woteeri basabiriza balinda mmere Million 2 baakubye ebikone ku Million naweddemu amaanyi naweddemu amaanyi makko era mukama bw'ontuusanga mu kutyoboka kwa Chameleone eyabadde eyita namba 6 wa Uganda ng'afuuse bbeega n'ontuusa ne mu kusobola kwa Muzeeyi Sebato ontwalanga butwazi n'onzita tulina okukola ebintu ebituleekamu respect makko abantu batulabirako tosobola ddala n'ofuuka bbeega ekitiibwa ky'abayimbi bakise nebandibadde baavu bandibadde basindikayo bamaneja baabwe bamutima Chameleone ebintu byokozesa goyinga ebikola badde olina osindika bamaneja bo ebintu byo binosabiriza obusente Jenesa n'omusajja badde alina ku miitinga bamutima yabadde alina ku miitinga bamutima bamaneja bammwe gwe Pawaso n'ofuna maneja wo Chameleone n'ofuna maneja wo Wizo ane mulala abaliyo bonna ne bafuna maneja David Lutalo teyagenzeeyo sikiwa nti Lutalo asobola okuba omuwumba tuutu naye okutta bulandi ye n'afuuka useful idiot nga bbeega tasobola ati yajeyininga omanyi Chameleone ono alina amaalo bw'omulaba otolowooza ategeera akubisa shoka eri okuba ti abadde afuze music industry emyaka 10 gwe omugobera abantu bonna bagenze mu kibiina ekyo nga bagenda kijoyininga lwa Chameleone nga bamanyi alina direction entuufu gyakola ki gyabatwala kati Chameleone ekintu kyandibadde akola bandibadde baagala okufuna bandikoze cooperative ne bakola cooperative ngeri mu mateeka ga ministry nga ssente ezo babawula buwozi ne bataba babbeega okitegeera bulungi kubanga ya gavumenti ya President Museveni temugenda kukusa industry abayimbi bali emitwalo 10 bakolemu zi cooperative bakolemu zi sako abayimbi basevinge mbawule bazeeyo ssente zammwe nenga bakoze business entuufu mulekerawo gwa President Museveni temutufuula nyo babbeega mutufuze bubi temutufuula babbeega mutuwa ssente mu sako z'abayimbi mutuwa ssente mu zi cooperative naba omusajja Chameleone bwaswaziza ekitiibwa ky'abayimbi Uganda tekyalina bayimbi gwasookiza ti Chameleone ali ggulu mu hoteri yebase bamuwadde yakalidde emitwalo 8 Million 2 gabiza abantu 3 bwefuna mmeka babadde Million 2 gurupu y'abantu 4 naye wakati yabasuubiza obumbi nga bumanyi sala alina ekisa Jenosale musale ku kisa ky'olina saawa zino ofane kuba gospel artist saawa zino olowooza kuba pastor saawa zino olowooza kuba reverend tuzze gwa tulijje mu bintu by'ekibakuli bya Chameleone Simbi yawangudde Chameleone Chameleone yagenze awuba embaliga ngaloza nti sala akyamuka yamutyobodde mumaaso yatuusayo n'akankana Simbi ng'ali confident namugaba jena na session eri mu mateeko nakikoze kaya na Million 3 ne sale nagwamu amaanyi nannyogoga n'agamba Chameleone gwe mbadde mpule namba mukaaga akyakola obubiina okukaya na Million 3 bw'osobola okikiza nti akawunti ya Chameleone bw'atamumanyira bonna bakwanika Chameleone batolooza talina obuwumbi nga 10 naye asobola mu bintu byokaya na Million 3 nga nange bajjo gwe mutwala nga atategeera tesobola kaya na Million 3 osigala bulungi gamba musa ekitiibwa kya music mutidde bano abaana abajja abali serious muno mu Uganda waliwo abantu tulowooza nnyo mu kwekolerera tuleme okulowooza mu kukola bintu bya kifere na kusabiriza kati bulandi mwagisse music mwamusudde bagenze kuba Yugi Connect omusajja afundikidde abasindise muddeyo mu ogende Yugi Connect musabe mululugo gw'abatutte yabagambye muddeyo munonya aba Yugi Connect kubanga Yugi Connect bali bagikola concept yaayo tiyali yakuyamba bano ba Chameleone abayita ba so-called superstar yali yakuyamba bano bakayibanda abanaku abatalina kyakulya by the way nze Yugi Connect wakana muli basiru temumpa mulimu temulina ati mpuliriza tebategeera bawumba tuutu mpuliriza ate njagala okiteekayo nga bwe nkyogedde mwandi banne mundira abantu nga babbajje ne basomesa abantu Yugi Connect egamba ki kati abatambuza propaganda bagamba mwalese kutta industry Yugi Connect bagiwadde omwaka gumu kubanga period corona mwayinza okuwonera kati batedde bano abayimbi bamasiikiini abatalina kyakulya bagende bafune ekyaki kakati nkusiba sente Marco Chameleone mu weeks ajja kwa Yugi Connect nga ayimba naye nga ate yakonga abantu mubigendamu bannayuganda mwagala ki Chameleone tebamwesiga Chameleone ng'erinnya ye kano yamukolomera kuzunga nalaba ne Lutalo akuteerako message nga gasijja kuyimba ali Lutalo mu lulu era ne David Lutalo nkuwoninga Lutalo manyi mwagala nnyo Lutalo saagala omalenga Muzeeyi Sebatta ebintu ebyalemesa Muzeeyi Sebatta okuprosparinga mu lulu Lutalo twagala mufunamu Marco wewalanga nnyo okuba n'omuntu nga twagala kufunamu bwetwatogenda namugundi y'ebyo ebintu namugamba Lutalo kuba yakola video ng'akaaba ennaku nti bamubanja nange ne ngamba basajja bannange musooka ompulirize ku lisiti ya Yugi Connect musookeko David Lutalo bali tebannamanya sente makazi bagenda kukola ki kubawa bwe bakuba essimu ne ngamba Lutalo gundi y'abasajja yakoze eki genda obakolera ofuneyo akasente buli wiikendi babakuba Million 3 oba Million 5 ziba sente omanyikana ekisinza okwesibwa obwavu mu bayimbi n'okubafuula babbeega kusabiriza na kunyooma sente ofulira nga otinde bakuba Million 5 buli wiiki ze Million 2 omwezi Lutalo genda osasule ku mabanja gwakaaba kuba yakola video ng'akola ki naye toyagala kumufunamu Lutalo tosinga Sebatta yaliko nga buli wiikendi ayingiza obukadde 10 gwotogenda kuyingiza Kafeero yafa asinga Muzeeyi Sebatta ekitiibwa
ekyo kimanyi bulungi kimanyi naye Katonda akuleka buli olibeera mu mako nga toyagala kufunamu Katonda akulekawo n'obonaabona n'ofuuka ekisekererwa nga ssebata otalo gy'olaga bw'oteetereza kubanza oli mukwano gwange ate okimanyi twava wala naye weggyeemu akasajja weggyeemu obutoyagaliza weggyeemu obuyisayisa obwekyalo obweruweero kati wakola vidiyo wakola yaki mbubapromota bandi litalo bulandi yennene okimanyi lutalo ne Kenzo baali benkana bulandi nga bwega David lutalo labirira omusajja ow'ekitiibwa bamutomeza ne bamukosa bividiyo n'akaaba ne n'afuuka beega kwegamba Uganda weeraga ffenna tugenda kufuuka babeega okitegera bulungi kugamba mako sita gwesobemu abantu gwali bakuwanirako ne bakuba kati lutalo muntu kyagenda okukubira endulu nga bakola nawe osabirizaga bana abanaku betuva okuyamba kamere nanaaliddamu omupangisa mu kivulu kye Palasa omwana Palasa nnuma kuba Palasa abadde alese femu Palasa abadde alese hidda bageze musuula kuba Palasa yabadde afuga industry kati kale bamutadde mu level nti naye wa wansi omanyi okwekanga nnyo obuziina bwo Makko nga bantu batakumanya ne batamanya bulandi ki kati mwezi w'obudde buli kasaba kuba eggulu ng'okayanira ssente oba ogudde oba weegase ku Uganda Beggars Association era ne lw'omuntu gwaloko nti Chameleone Palaso mayinja yayodde Bega munnange mayinja yebbega munnange gamba Chameleone Palasa ano omulala yabaddeyo asebata Bega munnange ano omulala yabaddeyo Chameleone Palaso joins Uganda Beggars Association ye muto gwe njagala okolwa leero kati bakyali bayimbi abayimbi tusigaza Bobi Wine Juliana Maria Mundagire Bebe Kulu ekitegeeza Wuma yawangu Wuma ye kibiina ky'abayimbi kye mulina mwenna okugendamu omusajja yabagambye Wuma gy'amanyi abayimbi mu abasigadde bali organized mwe tebagala kutuuka ku level ya Chameleone mwekole muzi cooperative mwekole muzi sako government ebawe ssente nga mugenda kuzizayo nga siza kubawa bwikwate muli bamasiikini abantu abafa bangi abeetaga ssente ezo mwemuloza abayimbi bomeka Uganda balina okufaako mwoza Uganda yabapromota Uganda y'abantu abalimi babonaabona abasawo babonaabona ba private teachers babonaabona mwefudde ekyaka bintu Uganda yamu Uganda si yamuloka mwayimba obuyimba Uganda si yafe bapromota Uganda y'abantu bonna kati Museveni wena okunja kukunga abantu ze mumanye mako kino njagala okiteekeyo omunatandika okutiitira industry y'abayimbi nja kukunga bannayuganda bonna ate mukimanyize bwenkunga bonna naffe tukolenga abantu tugwere eggulu ffenna bwema kimwagala togeza kuteeka Chameleone tosiruwala bulatina muyimbi ono Chameleone Bega Chameleone mutale mu levo z'ababajjo Chameleone nebba tetulina nja ate ze musingako nti n'eddoboozi y'abantu ba wansi Chameleone tasobola kukunga abantu ba wansi kwekalakaasa nazi bwe nsobola kukikola kwanza nze mbadde consistent kati ndi mukola gwa tuyamba abantu bava mu mbeera embi Chameleone kankubuuze Chameleone kyasobola okuddamu mu irasita akoze session temaze sawa biri munya Salaaji Muganya agivuddeko afuuse Bega Sindi agenze gwa muwanguliddeyo kakati muyimbi kyoyo superstar Sindi defeated Chameleone njaga stories bebbireero Chameleone Palaso joins Uganda Beggars Association Sindi defeated Chameleone nze bwokola emitwe gyo bomaze wata kyali muyimbi Bega n'omwana Hassan Nduga amusinga amakulu kati Chameleone nduga wali Chameleone tatuula olina kyakyoyagala